kuli Kayonyo Brain Power kankutwaleko mu nsika ebyemizannyo nga liigi y'omupiira ogw'abakyala eyindidde leero mu kisaawe enjeru. Abakyala abatoro Queens bakubiddwa Kawempe Muslim so nga n'abakyala aba Kawempe Queens ate bo bawangudde aba Uganda Matters. Mu byemizannyo era yaliko omusambi wa Uganda ng'azannyira Uganda Cranes Mutyaba nga yeegatiddwako munnamateeka we bawadde Engineer Moses Magogo akulira ekibiina ekyafuufu ekidukanya omupiira mu ggwanga ennaku 14 ng'amaze okusasula abazannyi bonna ababanja. Emipiira ebiri gye gizannyiddwa olunaku olwaliro mu liigi y'eggwanga y'omupiira gw'abakyala nga Toro Queens ekubiddwa Club ya Kawempe Muslim goals 2 ku bwerere ng'emipiira gino gyonna agindira njeru. Goolo za Kawempe ziteebeddwa Allen Nassaazi ne Sharon Addunga. Omupiira oguzeeko akawungezi Kampala Queens ekubye Uganda Matters goal emu ku bwerere nga goal neteebeddwa Rukia Namubiru mu ddakiika 88. Ate mu Star Times Uganda Premier League SC Villa Jogo ne URFC balemaganye nga tewalengedde katimba ka munne so nga n'Ogambara City ne KCCA tewali ate